Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli omulungi andaba atera tugoberera mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo nze Deni yaliwo kuweereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebibyese birungi aweereddwayo essaawa 48 okubanga wanisiiba okuttibwa tweets zize nga zikanga nti nakata 22 gwe owa 23 addako ani nno gwe babigamba Robert Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Kibakalulu kyayeyoleseza era bano munnange kyebakoze kino mu lulimi Oluganda kye tuyita okubeera nga baaleeseza kuba kweriisa nkuuli lwaki bwenti bwe ŋŋambye byonna mbikuleetedde osobole okuba nga munywanyi obimanya nze Deni nagambye era aliwo okuba nga nkutuusaako ensonga zisemasonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate n'ensi yonna okutwaliza awamu. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu vidiyo eno osooka ogimpere like wajjo like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinnoomu asobole okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe ali eyo nga gwe mulundi gwe ogusooseewo okuba nga otulaba. Njagala okusaba nti twegatteko ku mukoto guno subscribe to the channel ate emboozi zonna ennyuvu osobole okuba nga ozifuna butereevu nnyo nnyini ddala awo wennyini njagala okujjukiza nti no omukoto gwaffe omujju gwa Deni Exclusive omukoto ogwo nago mulungi nnyo gukuwa ebintu bingi by'oba weetaaze okubeera nga omanya kakati bw'otwegattako ku mikutu gyaffe gy'omubiriri oba ogenda kubanga okubi ebinyonyi nga 2 n'ejjinja limu erinnya Deni era njagala nsaba onzikirize wano wennyini we tuba tutandikira olunaku luno olwaleero njagala nkuwe ku butambi buno ate ebirala ngenda kubanga mbikusomera tubiyiteyitemu ate obeere nga munywanyi obimanya bulungi nnyo nnyini ddala. Kale tusooke tuwulirize ku bigambo bino bya mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ku butambi buno obufulumye but nga sinaba bikuwa ansooke nkuwe emboozi ya David Lewis Rubongoya. David Lewis Rubongoya y'omu ku b'ebyokwerinda gwe bakomezza ku munaabo bw'abadde aliko ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo byatwalidde ab'enju ya Kyagulanyi. Tubadde tuzze kuleeta ebyokulya okubitwalira mukyala wa pulezidenti waffe byetaaga ewaka n'abantu abalala abali ewaka naye unfortunately nga bwe mulaba wakawe wakyaliwo emisanvu gya poliisi wakyaliwo poliisi n'amagye bebunguludde ekifo ate ne munda mwebali okusinziira family bebadde eteekayo n'ebifaananyi bye mubadde mulabyeko. David Lewis Rubongoya alemeseddwa okubeera nga alaba family y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo oba Bobi Wine abangi ffenna gwe tumanyi era gwe tutegeera. Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo recently awo n'atweetinga n'agamba nti yasobola okuba nga afuluma naye ennaku kati zeekulungudde okuba nga zikoona 5 nga takuba kyamulubaale ku famire ye ate era nga tamanyi butya bwe bali na mbeera ki gye balimu. Baganda bange ekyamazima amatuufu ebitambula wano eno twetaaga okuba nga buli kimu tukikwasa mutonzi. Lwaki nkoze statement egamba nti ebigenda mu maaso twetaaga kubeera nga tubikwasa mutonzi? Ensonga weeri. Nsonga ki eyo? Njagala kubanga nkuwa ku butambi buno osooka owulirizeemuko oreflectinga ne ku ki David Lewis Rubongoya kyakunnyonnyodde bw'aba abikunnyonnyodde. Sooka owulirize katambi kano. Lwankole taata weekwata omulimu okusaba ogukole. Waliwo ekintu ekitali kituufu. Bannayuganda nze omutima gubadde nga guntokotera ekintu kino naye nga ndowooza oba busungu nina bungi yinza okwokya naye abaana ke bakyogeddeko kankyongereko eddoboozi. Lwankole Kyagulanyi yandiba muwambe olunaku kyoppa lwe yajja mu maka ge Kyagulanyi baamutwala
bamutwala. Kyagulanyi talina ntobo, talina busobozi busobola kudduka ku basajja abo. Olaba bazebbula amando abasula mu zigeto balemererwa okudduka. Kati olwo Kyagulanyi nga yayita luddawa. Kyagulanyi balayika omusajja bamutwala banange. Balina obusobozi obumutwala ne basalasala bakyalibe ne bakwata mukyala we ne bamuteekako ekiso. Yogera bino ne bamwogeza ne bamulikodinga ne batuteerako intaneti bamutulage tulowooze nti ali seefu balyoke bagijjeko. Nga batidde abantu okukola kye baakola ng'akwatiddwa Arua. Tambuza ka audio bambi. Omwami yo bamuyita Gadi yatadde audio eyo n'agiweereza omuvubuka TikTok bamuyita Lwankole ng'agamba ekyamazima amatuufu ntunuulidde mu video ne tweets ezize nga zikolebwa ku mikoto gya Robert Kyagulanyi Ssentamu wandibanga waliwo ekitagatta era Kyagulanyi asobola okubanga wali ali mu bwambe ng'embeera gy'alimu si nnungi. Lwaki? Olw'ezo ensonga zaakunnyonnyodde. Kati nno sigenda kuwakanya oba kokkereziganya nabyo wabula buli kimu wano okimanyi mu Uganda nti kisoboka. So kati bwe kibanga kisoboka mwana tunzi yani akiwakanya tuwesabire. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala tutwala akadde tuwulirize mukyala akulira akakiiko ka Human Rights Uganda Mariam Wangade yagambye yagenda asindika abantu bagende ewa Kyagulanyi bamulabe n'ebirala bingi. Kyagulanyi yabiganye ebya Wangade okubanga agenda ewuwe. Agamba balagire poliisi n'amagye ga Mukama kaage kuba galina kukuuma mirembe so sijjitabangula. Tuwulirize eno story njagala tugikwasaganye ffenna tukaweemu obudde. Nga bwe mwalaba nti ekiro ky'Olwokutaano abapoliisi nga balina abantu abalala bangi abatali mu ngoye za poliisi oba z'amagye balamba ekikomera kyaffe nga bayambibwako ennyonyi ya Namunka ng'erikopita ng'ekuba ekitaala ng'eringa ebamulisa ne bagwa mu kikomera kyaffe nga batulumbaganye kubanga nali nafunye information nti baagala kuntuusaako obulabe nakozesa obukujjukujju n'empitamu nembabulako era nisobola okutolagayo wange naye abamu nju yange okuli mukyala wange n'abannaffe abalala betubeera nabo bo bakyali mukomera ewaka babasibidde ewaka terakkirizibwa kuyingira terakkirizibwa kufuluma ne bannamawulire nga kwabatadde nga bwe mukimanyi bwerimba yagamba ndi mu nnyumba yange beetoloddewo kati wetwogerera beetolodde ennyumba yange siri waka wange ekyo kibalaga nti balimba oba boogera mazima. Poliisi emu batemudde abantu abasukka 10 basa abantu 10 mu nyumba ya Honorable Mwanga Kivumbi Deputy President wange naye bagambye nti abantu abo batidde mu nyumba ya Mwanga Kivumbi babadde balumba poliisi. Ekintu ekyobulimba n'ebirala mu Butambi anyonyola lwaki tali wuwe newankubadde poliisi yategeeza nti tanaganibwako kutambula wadde okusibirwa ewaka. Okunyigirizibwa kwange kulimu kati ng'omuntu naye naawe ali eyo nyigirizibwa mu ngeri ey'enjawulo. Tewali ali safe paka ffenna nga tuli safe. Nkola kyensobola mu busobozi bwange. Ensonga lwaki siri waka kubanga nayagadde mbere nga nsobola okucommunicatinga mbere nga nsobola n'okwogera abantu ab'enjawulo n'okuliziganya ne bannange bwe mbeere waka intaneti bansaleko amasimu bagasalako. So kimu ku nsonga lwaki siri waka nsobole okubeera nga communicatinga ne bannange. Neje buli eno takkiriziganya na byavudde mu kulonda era agamba nti emivuyo gy'obutali bwerufu gyerambikidde ne mu kifo omukulembeze w'eggwanga wennyini gye yalondedde. Ebyo mwami byabakama bye yalangidde si bituufu n'omulundi n'ogumu tubiwakanya era tukubiriza bannayuganda bonna bonna babisambajje babiwakanye kubanga si bituufu. Bw'oggyeko okuwamba abantu baffe bw'oggyeko okuggyako intaneti byonna byonna bibeere mu nzikiza naye ate ne Museveni wennyini bwe yalondedde kyalaze nti waabaddewo okubba. Balaze nti abantu bonna abalondeddewo abantu abaregisitaringa bali 577 naye bagenza okubala obululu nga buli 589 kitegeeza nti babbye nnyo naye ate tebabbisiza magezi naawe wennyini bwe balondedde ne beesanga nga abalonzi bangi ng'obululu bungi okusinga abalonzi yennyini bwe yalondedde kale olabye butaswala. Okujjako omutimbagano n'okukwata bannakibiina nga n'abamu tebamanyikiddwako gye balina okutuusa kati agamba nti byonna byagendeddwa mu kutabula bya kulonda. Kyanaku nti bino byonna byagenze mu maaso bagyeko intaneti bawambye abantu baffe ba agenti baffe mu byokulonda ne ba Deputy President baffe babiri babawambye. Deputy President wange Lina Zedwiga wa Northern Uganda bamuwambye tetumanyi gyali.
Deputy President waffe owa Western Uganda Jolly Jacqueline Kamushaba bamwambye tetumanyi gyali bano bombi bakyala naye ennaku zino zonna tetumanyi kibakuumirwa paka essaawa zino. Ontakkiriziganya kyakugenda mu kkooti okuwakanya ebyavudde mu kulonda. Obujulizi bwonna tubuyina kuviira ddala mu kulonda tekunabaawo obujulizi bw'okulonda n'ebyavudde mu kulonda n'ebirala byonna so obujulizi tubuyina bwonna. Poliisi ya Uganda tetuzeesigana omulundi n'ogumu kubanga teziweebwa kitiibwa tezitengeredde era mujja kujjukira nti mu petition oba okwemulugunya okulonda okubaddewo abantu kkooti ziwadde ebiragiro bingi okukyusa mu nkola ey'okulonda naye gavumenti ya Uganda nebisangajja amagye gawamba okulonda ne watabawo kikolebwa so ffe essuubi tulina mu bannayuganda so si mu kkooti zino. Kakati ebyo nga tubitadde ku bali bo abakulira ekibiina ebyo nno bwe tuba tubitadde ku mabbali banywanyi ekyamazima amatuufu ffenna mpaawo n'omu amanyi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo waali wabala tumusabire buzabizi kubanga kyayitamu yakimanyi. Akugambye ekisooka tebakkiriziganya n'ebyo byavudde mu kulonda kubanga kino babbye naye ate ne babbisa obusiru okutuuka ku sseri okubeera nga ennamba y'oli obululu bwe yafunye nga bungi okusinga ku nnamba y'abalonzi bonna kyetuyinza okuba tukiyite total number of voters ku polling station nga eri wansi okusinga obululu omuntu omu bwe yafunye. Era bangi ku batunuulizi b'ensonga nalabyeko ko omukyala naye omu ku abo ba observer nga ayogera bamuyitamu Zulaika yagambye nti tikyewuunyisa okubanga wakati mu kizikiza nga intaneti evuddeko bo baasobolanga bano okufuna results naye mu kubeera nga bafuna results buli table ekwabeerangako computer. Bano nno tebakkirizanga muntu yadde kozesa app bypassinga gundi okusobola okubeera nga accessinga internet era byagibwangako. Zulaika agamba ti polling stations ezimu obululu bwajjanga nga total namba y'abalonzi intini okusinga obululu candidate omu bwafunye. Okusiba ba polling agents ba Robert Kyagulanyi Ssentamu era bwe babazeebazeemu nga over 400 be bali mu nkomyo olunaku olwaleero. Agamba ebyo byonna those are irregularities eziraga ebituli oba kye tuyinza okuyita loopholes mu results ezafulumye ez'akakiiko k'ebyokulonda. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo bye wabadde ayogera akugambye tebagendagenda mu kkooti newankubadde nga balina obujulizi. The question is what next? Bannayuganda abamu emitima gibakuba abamu nga bagamba nti tulinze bulinzi kiki abayogera naffe kye tuba tuzzaako oba kye tuba tugoberera abo nabo gye bali kyokka nga bangi emitima giba tujjira kumu. General Museveni bwe yabadde ayogera oluvannyuma lw'okufuna obuwanguzi obwo bwayogerako ng'agamba nti bagenda kukola ekisoboka okwasaganya musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Mwanga Kivumbi nti abavubuka be babijambiya balumbye abasirikale nga bagala okwetta ne bakola self defense. Ekyo nno kyebagaanyi n'abatuuze b'e Butambala kyebagaana era nga bonna boogera luno nti balumbibwa mu makaho ga Honorable Mwanga Kivumbi ne bakubwa ebyasi ebyasse abantu 10 balambirira. Bino nno byewuunyisa naye byonna mu nsi bweziti bibaamu era bijja bibeerawo. Kaakati waliwo omusajja mukulu bamuyita Erotu Jonathan awandiise bw'ati ku mukoto gwa X agambye last week several NUP presidential agents were arrested. Today 25 were produced at Kanyanya Court, 60 at Mengo CM, that is court martial if I'm not mistaken, 34 at City Hall, others taken to Butambala CM and the Nakawa CM.
The total number of NUP presidential agents currently held in police custody exceeds 400. Agambye atya nti wiiki ewedde bannakibiina kya National Unity bangi kuba agenti ba presidential candidate ba agenti be presidential candidate wa NUP bangi bakwatibwa. N'agamba olunaku lwabadde lwajjo 25 baleeteddwa mu kooti y'e Kanyanya, 6 mu kooti y'e Mengo, 34 abo ku City Hall, then ku kooti y'oku City Hall, then abalala ne batwalibwa e Butambala n'abamu e Nakawa. Era n'agamba nti ennamba y'aba agent ba presidential agents aba NUP esukka mu 400 eri emabega w'emitayimbwa. Then the question is, if the election was free and fair, why is it that over 400 presidential agents were arrested? Kale kakati zino tweet ezireetedde okubanga ate mwatuzeraliikiriza bamuyise Muhoozi Kainerugaba nsomanga tweet bweri ono ye CDF agamba I exonerate my great and venerable father from what I am going to do to Kabobi. Agamba bino byonna byagenda okukola ku Bobi Wine mwana tuye abijja ku kitaawe oba kyagamba nti kitaawe tabirinamu mukono yadde akamu n'akeddagala. Era agamba as for Kabobi, mbukulwa Kabobi the permanent loser, I am giving him exactly 48 hours to surrender himself to the police. If he hasn't, we will treat him as outlaw, stroke a label, and handle him accordingly. Agamba imbu Bobi Wine omulemererwa ow'olulango oba omuwangulwa muwadde essaawa 48 nga yeewaddeyo mu mikono gya poliisi. Bw'atakikola ngenda kubeera nga tumukolako nga omuyeekera era mukwasaganye. N'agamba I fear no one on this planet because my bloodline is from Jesus Christ. My ancestors, the Bachways, are the only descendants of Christ. Mbu ye talina gw'atya yadde n'omu ku nsi kuno kubanga ye yava mu lunyiriri lwa Kristo Yesu. Era ne bajjajjaabe abachwezi mwana tu eyo ye tweet y'omukulu oyo gyakoze. Anyway kakati njagala kuwa gundi ero yagambye bw'ati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu an hour ago awandiise ng'ayita ku mukutu gwa Facebook n'asharing obubaka buno n'agamba last night as Museveni's son was making these threats to kill me and gloating over killing 22 of our supporters. In reality, he has killed over 100 since last week. The military, who are stationed inside our compound yet again, banged my house doors as they sang profanities, ordering the occupants to come out of the house if they are men. The people at my home say the criminal seemed to be drunk
We demand that the military vacate our home immediately. My wife and people are not safe. They are starving after these criminals blocked food from reaching them. They cut the padlocks of our gates and replace them with chains. Free Uganda now. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita ku mukutu gwa Facebook agambye nti akawungeezi akayise mutabani wa General Museveni yagenda maaso n'okubeera nga ate munnange aweereza obubaka obukangakangera obumutiisa okuba nga amusaanyaawo nga bwe basaanyizaawo abantu 22 balambirira kwoteeka abawagizi baabwe naye nga kino nno mu butuufu bwakyo abasukka mu 100 be baakattibwa we twogerera mu kadde kano. Agamba nti military egenze maaso n'okubeera nga ate munnange yeetooloola amaka ge kwoteeka n'okubeera mu compound ye bwe batyo ekiro ekikeeseza olwaleero bazze nga bwe bakoonakoona enzigi nga bwe bagamba bali munda nti mufulumeeyo oba muli basajja. Bwe bamaliriza ebyo mwattu bakutte ne bakutula buli kufulu zonna ne bazisala ne bakuteekako enjegere ne basiba gates kwoteeka munnange ne walala wayinza okuba ng'afulumira. Agamba nti abantu be abali munda bali mu kaseera ka katyabaga kubanga balemereddwa n'okuba nga ba accessing oba okubeera nga bafuna emmere ekyokulya era ekinadderera mpaawo n'omu akimanyi. Ono nno asaba amagye gano okubeera nga gaamuka amaka ge bonnambiro gasobole okuba nga gaddayo abantu be bafune obuweerero n'eddembe lyabwe. Ebyo nno byonna ebyogeddwa bibadde ebigambo bino nga biyise ku mukoto ogwa X. Mzadde niye ali mu kuweereza zino z'ensonga abamu ze batakugamba ate munnange nabo tobanenya oluusi baba batya okuba nga bazikuwa. Kaakati njagala kuwa eno emboozi. Tweet za General Muhoozi musawa 9 emabega yawandiise bw'ati. Anyway, kanandike omusawa 11. I Muhoozi Kainerugaba, I'm a prophet of Almighty God. I told you all that Mzee would win by the biggest percentage since 1996 and it happened. Now I tell you that NOP will be removed and extinguished from our land like a bad dream. Nti nabagamba nti nze ndi nabbi era ndi nabbi wa Katonda nti nababuulira nti Mzee Museveni ajja kuwangulira waggulu nnyo nnyini ddala okusinga bwe kyali kibadde okuviira ddala mu mwaka gwa 1996 era mbategeeza ebigambo bino nti NUP egenda kubanga eggyibwawo era teriddamu kubeera nga eba ku ttaka lya Uganda. N'agamba bw'ati. We have killed 22 NUP terrorists since last week. I am praying the 23rd is Kabobi. Nti twakatta aba NUP 22 era tusaba owa 23 abeere Kabobi. N'agamba bw'ati. We will kill on sight all NUP so-called foot soldiers until Mzee says otherwise. Nti bajja kutta tibajja kutta abo bonna abeeyita mbu ba foot soldier okutuuka ku kaseera Mzee Museveni bw'anaabaako ky'ayogera. The first thing I will remove from Kabobi are his balls. Nti kyajja osooka okujja ku Bobi Wine oba omugyamu yono kasuku we seema n'engene. The first Nagamba personally I am embarrassed by our record. 22 killed in 1 week is too low. I promise to do better. Mbuye ng'omuntu ekyamazima bino bimusuwaza bimunyiiza nnyo okulaba nga bakatta 22 bokka era mbasuubiza mu wiiki emu agamba abasuubiza okuba nga akola ekisingakaawo okuba nga atta abawerako. Zivudde mu tweets egambibwa okuba imbu ya mukulu era ezo
Bobi Wine yabipostinze ng'ayita ku mikutu gye egy'enjawulo. Uganda. Kale eddako yeeno wano. Mu constituency mwe nasinga okubeera temwali kulonda. Tewali ogenze nga kalabalaba. Temwali mu kulonda. Era mwami Gayira ate naawe kati mutandikidde ku noti. Nina muwala wange yajjako wano gwe bayita Linet. Olumu waliwo muwala wange gwe nasindikako wano najja ku programu eno wa People's Progressive Party akulembera Youth League. Amerika yali naye. Kati omuwala oyo nali naye. Kati okuba nali observer nga asobola okutuuka buli wamu ye yabanga n'essimu. Kati asobola okuwa ebifaananyi by'abasirikale nga batiikinga obululu ng'abantu bali wali tebabagobye nawo wabula ng'abagobye wali box. Ebifaananyi ebyomukaluke Tanzania kano Samia Suluhu yawangula oba kano akabaddeyo nga njogera ettororo gye nabadde. Ebifaananyi bye bakuweereza nga byettororo. Tebabimpeereza nze nabikwata genti natambulanga ne muwala wange oyo nga nze ndi observer kati nga nze kati nze nyingira wali ku polling station teri ajja kukola ki kunkwatako naye ng'era nange tebanfaako wadde bandaba nti ndi observer nga bagenda mu maaso nakuteekinga nga bakola ki nga bateekamu ng'abantu bali wali ezo ssaawa mmeka? misana ssaawa 9 naye nga bava polling station okudda ku polling station endala. Omwami Gayira bw'ogamba emisana bano abalonzi bano abantu ababulijjo bo tebaliko. Abalonzi nga weebali batunula tebalina kyakukola baali overpowered kubanga Tango Doi yajjanga ne poliisi n'amagye. Kati nina n'ebifaananyi nga ba presiding officers abalina okumaninga polling stations nga bazinze mikono bwe bati tebalina kyakukola bali helpless nga wali batiikinga bululu. Nina ne statements eziva mu ba presiding officers ezo nazo nga ziri captured. Oli returning officer n'agamba nze munkwate ku katambi oba banzite ng'akyogera kuba mukamwagi munkwate ku katambi oba banzite bino bye bakutiikinze nze sigenda kubisayininga ne bwe tuli batugenze mu kkooti ndiwo obujulizi nti nze bino babitiikinga siriimu. Kati ebyo byonna byonna mbina katambi waliwo bye nnina ku katambi ng'eyo ebafumbo batiikingira ng'eyo ye polling station nga oba bala obululu naye ng'ate wano wabbali waliwo abantu ba bulijjo nabo balina bokisi ezaabwe ze babala. Abantu ba bulijjo nga bali Uganda ekituufu kiri nti buli kimu kisoboka naye twesabire nnyo. Omwami ono akunnyonnyola ku byali mu kalulu. Mukama Katonda atubeere naye ekyamazima amatuufu. God needs to intervene in this. Baganda bange munzikirize mbateere wano ate tusinkane mboozi endala mpitirivu nnyo aguludde n'oyo nga atuukiriza. Nze Deni Beyond the Newsroom. Video gimpere like, sharingira munnagifune atannagifuna then ate era twegateko ne ku mukutu ogwa Deni Exclusive. Deni Exclusive ogwa mukutu ate gukuwa ensonga nga ziri so exclusive noba ng'ozimanya oba okuzitegeera. Buli kyobuuza mu comment section gwe kikyolowooza era kyotayinza kulema ekola kwe kuteeka Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo Bobi Wine mu ssaalazo bw'obanga ekituufu kiri nti oba olumu osabako oba n'olusinza ku mutonzi. N'abo bonna abaviiriddwako abantu baabwe within this election period tunyolerwa wamu nammwe ne tubasaasira
abayisilamu bagamba hina lillahi wa inna ilaihi raji'un, ate ffe mu bakristaayo oba abakristu nitugamba omwoyo gw'abagenzi oba ogw'omugenzi Mukama aguwummuze mirembe, abalala ne bagamba agulamuze kisa. Wabula mpaawo ku kye tusobola kyusa okuggyako okwekwasa Katonda bwe biba bituuse okuba nga bitwala obulamu bw'omuntu sekinoomu. Beyond the Newsroom, nze Dani, tusenkane nga goludde n'oyo akkiriza. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.